Buterebe oli ku Delta TV program obulamu yeri ku lutimbero ng'omwanyisi waayo nze Rita Nalukenge nga nkwebaza gwe nawena eyekumidde ku Delta TV okuva ku makya n'okutuuka essaawa zino ng'osazeewo obeere ku Delta TV program obulamu ekutusibwako wano ku Delta TV kumanya nsonga zikwatagana n'ebyobulamu osaanye kwekuuma eri ekirwadde ekimu otegeera otya nti olina ekirwadde kino ye singa obeera otegedde nti okirina wawe osaanye okugenda wawe otasaanye kugenda oleme kubeera ng'obuzaabuzibwa abafere abajjudde mu Uganda ensangi zino n'ensi endala. Pulogulaamu eno tuyiga ebintu bingi nnyo era tusaanye kubimanya. Tugenda kubeera nga tusooka tukuweeyo omugenyi waffe olwaleero asooke yeeyanjule n'egyavudde n'ekyakola oluvannyuma tubeere nga tugenda mu maaso n'omulamwa gwa leero. Neyanza nnyo omwanjuzi wa program era ndi musanyufu okubeera ku Delta TV. Amanya n'eddoboozi tabbule bakyayita basajja tebadiba nga nvudde mu kitongole ky'ebyobulamu nga nkola nga acting assistant commissioner wa health promotion and education division era nga ebikwatagana kuyigiriza ku byobulamu abantu baffe n'abasawo baffe ebigwa ffe tubikolako okuyigiriza naye n'abalala naye nga okusinga ennyo nga tugenze mu byokugema n'ebyendisa z'abaana ebyo byetunuulira ennyo okuyigiriza abantu ku health promotion ebikwatagana ku byokugemesa. Ndowooza omwewuliriddeko omulabi waffe ali ku Delta TV Dr. Bakyayita okuva basajja tebaddiba okuva mu kitongole ky'ebyobulamu. Omulamwa nga bw'ogulaba ku lutimbe tugenda kwogera ku kugema okubaddewo mu ggwanga okubadde okw'ennaku 7 ekiruubirirwa kyali bakituuseeko ye biki babadde bagema babadde bagema polio, olukusense ne rubella abangi kibayita kikutya wadde erinnya eryo terinnakala. Okugema kuno okw'ennaku 7 zino kukomekereza olwaliro mu bitundu ebimu. Kwega okugema kuno we twali tukola enteekateeka zaffe nga tetunnatandika twasuubira nti tujja kukola mu nnaku 5 era nga twatunuulira nti mu nnaku 3 ezisooka tujja kuba mu masomero kubanga abaana baffe otulya nti twatunuulira abaana okuva ayazaaliddwa paka ku myaka 15 akati omuwendo ogusinga guli mu masomero era y'ensonga lwaki twakola nti nnaku 3 mu masomero then n'ennaku endala eziddako tugende mu community akati bwe twateesa naye tugenda okukizuula ng'abaana bangi tugemye abaana ng'era mubadde mutambuza ebifaananyi mujja mu covering kugema kuno ne twesanga ku Sande era nze nakomyewo jjo okuva mu Bende region nadde Nakasongola eyo Nakaseke n'awalala yonna Mutyana mu Bende twakomeddewo jjo era minisita kwe kutunulamu ne balaba nga buli muntu gyonna gyali ng'abaana tetukoze eki tetubamazeeyo tutataganyiziddwa nnyo enkuba etonye wonna tubisanga tekola ki tetusobodde n'entambula naye abasawo baffe tubeebaza kubanga bafubye nnyo batambudde mu mbeera enzibu ennyo nga wonzo gyewulira ey'enkuba ntoyinikooti awamu n'amakubo gaasiba gakuyita olabanga ekkubo naye ng'ate lyafuuse mugga naye nebagenda ne bagema abaana baffe so kwekongerayo ennaku olumu lwali nti mu nnaku ziri 3 muyinza okubaamu abaana abamu abatasobola kusoma mu nnaku ziri olw'embeera endala oba baali balwadde ne tugaa nti ku bbalaza tujja bakwataganya abo abaasiganya nga tetubagemye tubakwataganya n'abali mu community abatali era baali basubiddwa omukisa gwa Saturday ne Sunday nabo tubakwataganya wabula ne tusalawo nti okusinziira mu kutunuulira n'ebyali biva mu districts ez'enjawulo ne tulaba nti Kampala, Wakiso, Mukono ne districts ez'omu Karamoja zaali tezinaba kumalayo baana nga nti bannaye tetusobola babalayo kwe kubongeramu ennaku 2 ezikomye olwaleero ate n'eddagala twali tubaliridde okutumala kati ekibalo ky'abantu be twakisuubira okugema nga wadde okimanyi twali tusuubira abaana miliyoni 18 naye kati niwesanga nti olwokuba tukozesa Uganda Bureau of Statistics yetuwa
emiwendo egyo gye tubaliriramu ebintu byaffe okubaliramu vaccines zetwetaaga empiso ezimikisinga nezikuba ne byonna ebikwatagana kuki ku kugema akati netwesanga nti twatuuka ku lwomukaaga nga bye twali tubaliridde abaana baliwo nga bituweddeko kwega abantu bajjumbira nnyo ebweru eyo nebajja buli omu nti omwana wange alina okukola kyokugemebwa era twebaza n'ekitongole kya UPDF kubanga eddagala lyalabika nti ennaku zituggwako tuli mu lwamukaaga tetusobola kusindika ab'emmotoka kugenda ggulu Arua mu nsonda ez'enjawulo eza Uganda netukwatagana ne kamishona waffe kamishona Dr. Patrick Tusimbe n'asobola okukwatagana nabo netufuna ne batuyambako kuba luno nalwo lwali lutalo tulwanyisa ndwadde netukozesa helikopita zaabwe netutwalayo amalagala era bonna ne bafuna ku Saturday ne ku Sunday nesobola okukola ki omulimu guno gwe tuliko. Ate polio bwali obukadde 8,200 bye bikozesebwa byamala bulungi byonna byaweddewo kuba gawe nkugambye kibadde wonna awamu ne polio naye naatukola ki gwe twali tuweereza kuba kati National Medical Stores yetambuza eddagala lituusa mu districts kuba eddagala lyonna eryokugema litambulira mu furiji mu bunyogovu obugeri awo embadde njagala okubanga eddagala erimu abantu abamu bagamba maybe nti lirimu akantu kyobula bakola resistance oba si tebaali kakasa bulungi kati eyentambuza eyo gyetwagala okumanya kubanga bagamba olijjamu ezo degrees eribaamu lirina okubeera nga likendeera okulwanyisa kw'endwadde okukendeera entambuza eyo entambuza tugigoberera nnyo n'okwekenneenya bungi era olw'abantu abawuliza kuba olumu tebakimanyi naye ndowooza kantwala omukisa guno okunnyonnyola enjawulo eri mu vaccines eddagala erigema n'eryo erijjanjaba eryokugema okuviira ddala mu factory liviira mu fridge mu bunyogovu obuki obugere ne linyisibwa ku nnyonyi era nga limuli buki obunyogovu obwo buteekeddwa okubaamu era tulina n'obuntu bwe tuyita fridge tag bukali automatic kakwata record temperature weba ekyuse mu kitundu mu mbeera awali eddagala erigema era katulaga alert okasoma ne lituuka entebe mu warehouse nazo zabuki za cold rooms ne zidda mu LMS mu cold rooms zaayo nkozesa cold room naye twogera ku fridge entereka wano studio bwe tutuuka entebe tusampolingako ne tutwala mu laabu yaffe mu Uganda Virus Research Institute eya EPI lab ne batestinga eddagala lino okuva we baalikolera okuva ewomukozi likyali ekyo kyerina okuba ekirungo kyalyo kye tuyita potent likyalina amaanyi ge baalikoleramu okusobola okulwanyisa endwadde eyo era ne basampulingako batches ez'enjawulo era bwe balaba nti liryoke awo ne litambula era nga liriko emitendera ne vaccine vial eyoerinako ke tuyita vaccine vial monitor kali awo kali ku lupapula akamu kali ku mutwe akali wano ku lebo akakyuka kala eddagala kasita liba nga ligize eki liri exposed ku heat entereka tebadde nga liiseemuko ki ebbugumu era kasita kakyuka abasawo baffe twabatendeka bulungi bakimanyi kasita eyo vaira ekyuka gati eyo tekyakola ki tetulinda kutestinga n'olwekyo tulina okwekenneenya kungi nnyo era kyobona nti okugema okusinga twakuleka nti gavumenti ekutambuze kuba ebino byenjogerako ebya logistics ezeetaagisa okutambuza eddagala abantu kampuni eza bulijjo kiba kizibu nnyo okukola ki okugoberera buli kwakati ffe tulina fridge eza gaasi ez'amasannyalaze ne sola kati bw'oddawo mbw ate umema avuddeko ate ffe tutubiina ebyo eddagala libeera ku mutindo gwalyo kubanga fridge zetukozeseza kati twagala kujawuza gaasi tuleeteza sola n'amasannyalaze tumanyi nti kuba kati amasannyalaze kati gavumenti gali more stable kati n'olwekyo tugenda kubaana fridge zabiko ebyo bibiri olaba ne baminisita bennyini bawaddeyo abaana baabwe okugemesebwa bahonorables abasinga abasawo bonna bawaddeyo abaana era nze baadde bankubira bangi nnyo nange ab'enganda kumanyi nze nkulira Lunyiri bazzukulu baye mbatwale waliwo mukulu Geoffrey Lwanga yankubidde nti abaana batwale ne mugamba nti batwale kuba nze n'abange bonna waka obuzzukulu baye bonna buno Bushiru nakintu bonna babagemi so buli wamu mbadde mbaga nti
abaana mukoleki kwe kujjayo eki kubanga okuwakanya okwo n'okubuzaabuza kutandikidde nnyo okubadde nnyo mu bano kagamba abaasoma abalina zi smartphone abasobola okugugulinga abakozesa anfo gugu ate nga tulina okwawula nti ebintu by'obulamu byawuka nnyo n'ebyobufuzi kubanga life is omuntu atamanyi mizozi era nali bwenabadde butambala nayiteekayo mu bakulu bakadde baffe nga ngezaako okulambula n'okulondoola omuyaga nti ku kyalo kuno Kalamba mu gyekinaana awo baafiirwa buli maka gaafiirwanga abaana 3 4 baafiirwa 80 nga bafiirwa ku kirwadde mizozi olukusense era yensonga lwaki wano mu Buganda nti olukusense baaluyitanga mulangira era owamuno nga batya n'okwogera erinnya mulangira ng'era bakibuzaawo owamuno yazze ne bataddayo na kulya mmere manya kulya nnyama era omwami n'omukyala tebakola mirimu gye balina kukola kubanga buli omwaga nti owamuno yakoze eki yazze kubanga era n'okuzaala edda kwalinga ng'ozaalira abaana banaabaawo n'ekitaka nayo omuzaayo n'ekyo kiweddewo kati tugenda tukirwanyisa ali ku Delta TV ndowooza okakasiddwa eddagala erikozesebwa mu kugema ttuufu nga bwe kiteekeddwa okubeera nga omukulu ono bw'atunnyonnyodde tosaanye kweraliikirira gwali eyo oba wamiisinze olina okunoonya engeri yonna ey'okubeera ng'ogemamu omwana oyo era nga tusuubiza pasentesi eri awo eyamiisinze ennyenene ekibirwa kyammwe okusinzira nga bwe nagambye nti emiwendo gye tukozesa gyekya Uganda Bureau of Statistics bwe baakola census eri balina kye bakolamu projection nti akati buli mwaka census tusuubirayo nti abaana banaazaalibwa bajja kubanga 1.2 abantu abanaafa muwendo bwe guti ne bakibalansinga bajja beeyongerako buli mwaka tweyongerako naye koga ejjawulo eriwo kati survival rate eri waggulu kati abantu ebyalinga bibattanga zino endwadde zinamutta tuzirinnye ku nfeete nti abantu ate babaawo abaana bakula n'abantu ne babeerawo akati tetwesanga nti omuwendo Yesu gwe twabaliddeko kuba guli gwe gumutongole gwe gutyo nga bwoganye nti miliyoni 18 naye ne tuzuula nti ate abaana bangi n'okusinga awo ekyokubiri tuyina ne abanoonyi b'obubudamu kati tulinayo districts ezirimu refugee communities nawo ne Kampala tulinamu era communities awamu wadde tebali siiti bali confined mu camp akati tulinamu abo emiwendo egyo egijja ne gisukka ku baki gye mwabalirira kubanga bano toyinza kumanya nti omwaka ogujja tujja kuba n'abanoonyi b'obubudamu bwe bati so n'olwekyo wenviriddeyo ku ssaawa 10 badde Uganda Fred Nganya kuba be bali mu command center okulaba ebiyingira ebyakayinya nga tulinga ku 99.9% naye ng'ate bikyakola ki ezo zikyali provisional tukyafuna n'olwekyo tujja kwesanga okugema kwaffe kususiza buli mu 110 meaning nti emiwendo guno ffe tetwagenderedde abasawo baffe bonna abali ku ground kugema buli mwana agwa mu ki mwegyemyaka obutalekaayo n'omu olw'ensonga nti endwadde woogireka tulina okufuna ku luno bulijjo mu kugema okwabwejjo tutunuulira 95% nti abamu abataano ne batagemebwa ku 10 tufunayo 95 awo kima ku luno twagala 10 ku 10 nti bonna tumale nti kati endwadde ya mulangira ya measles olukusense n'ekikutiya tugire mu bufeete ate ne polio olw'okuba polio abamu babibuuza ate bwaki bukasi atuddamu polio obuzibu obuliwo nti ensi ezitulinaanye ezinamu obutabanguko buli ensi kasi ebeeramu obutabanguko endwadde zonna zitandika okukola ki awo mbadde njagala lwaki okugema kuno kwaze kubanga mbadde ntebanga okulanga okugema kuno kw'ekikungoko ndudde okulabako ekirubi ekigendeerwa tutandikidde ku nsi ezitwetoolodde akati nkoze ekyo kyogereko lwa polio ensi ezitwererere nti olw'okuba nti ensi zendi rotarian era okundabako baagi kakati mu rotary tuli ku end polio naawe endwadde ya polio twagala gigoberera ddala ku nsi era esigadde mu nsi ezi Pakistan ne Afghanistan ku lukalu lwa Africa twalina Nigeria naye kati nayo tekyaripootingayo ki kese naye tulina bano wewabaawo obutabanguko endwadde nazo zikola ki abantu zijja abantu balina okumanya nti polio omufuna otya polio omufuna nga wandwadde kolera typhoid oba olidde bubi
polio oba olidde B alimu akawuka aka polio aba asanga oba omulinde mu mmere oba mu mazzi akawuka ako kalya buli obuuka gye buli aka polio naye ate n'olwekyo wabeerawo embeera eyo enzibu nga otegedde olutalo ebyobukyafu abantu gye bagenda siwe watuufu bwe bityo ne bireetamu ezo endwadde zonna kati otandika okulaba abalwadde polio omanya ne polio asobola okukola ki asobola okujja kubanga naye atambulira mu ngeri ki endwadde ate zino rubella measles akati measles ne rubella engeri gye bakolamu nakino gyanya abantu bakimanye lwaki tubeerawo n'okugema okw'ekikungu tubeerawo okugema okwa bulijjo ate ne tukola nakuno okwa jumula yonna ne tutwala ne tugema abantu bangi nnyo omulundi gumu vaccine ya measles bagikola nti yo mu bantu 145 omubiri gisobola okufunira ddala obukuumi obwaddamaddala 15 ku 100 bafunamu obutajjudde oba okitegeera nti kiringa kampoyo ekyokulabirawo nga nvuddeyo abantu abamu olyaga nti nze kasooka ngambaawo sirwalanga senyiga naye ngaatambula kuba senyiga atambula mu bbanga ne bamwasimulizaako ye senyiga tamukwata oba immunity yeyengaye akati nakino waliwo abamu emibiri eddagala giriteekenga ne gisobola kuba vaccine kyekola eba yeefaananyiza akawuka kali aka measles kati bwebakuba eddagala eryokugema omubiri ne gwekanga ne gugamba nti measles azze ne gukola abajaasi abalwanyisa ekika ekyo ekya measles oyo nga wekijja mbeera olwedda abajaasi oba bakola dda ekitegeezera eddagala lya kuteekamu bajaasi kuzuukusa bajaasi bo oba emibiri gyaffe girina white blood cells abajaasi bebalwanyisa endwadde buli kika kya ndwadde babeeramu naye nga balinda bulizi kika kya ndwadde webafuna ekika ky'endwadde nga kizze nga bo bakola omulimu nga beekolamu omulimu nga bafuuka abajaasi abalwanyisa measles nga babeerawo measles wajja asanga bano bakanyama nga bamukuba bukubi ng'akola ki era bali abatafunye bukuumi bwaddamaddala bali benyambye 15% abo era omwekanga bwekanzi nga aye oba ku lubuto noga nti adi yafunyewo measles naye nga tamuyisiza buki bubi naye atagemeddwa oyo eraba programu yeba ya kusaawa 8 oba ssaawa 10 nozontegedda okuwona kuba kuzibu naddala kuba ayisa bubi nnyo virus ngaabantu balina okumanya nti ebirwadde byonna ebisaasanyizibwa virus nti tetulina ddagala ttongole ebikola ki ebijjanjaba wabula tujjanjaba ekyo kyekikola oleetawo omusujja nga tuwa eddagala likakkanya omusujja okwokyerera okwo okungi weoleetawo oba ekifuba ekingi nga tujjanjaba ekyo ki naye nga akawuka kati keegazaanya gwe omubiri gwo ne gukalwanyisa paka wokola ki okasobola akati kyobula nti mu myaka 3 ogattako abo abatafunye bukuumi bwannamaddala n'ogattako n'omuwendo gwabo ababa tebajjumbidde kugemesebwa tugenda okukakana nga tulina abantu mu myaka nga3 abantu bangi abatali bageme n'abafunamu obugeme obutono abasobola okusaasanya obulwadde awo kyobula tujja netukolamu okwekikungu bwetyo bwe tukola mu measles elimination program bwetyo bwe tukikola naye kati wano twalwawoko twandibadde tukomera ku myaka 5 naye tubadde tunoonyereza ate kufuna sente okulaba nga tukola okugema leero tumaze emyaka 2 nga tupulaani kwe kusikako ne tukome ku myaka 15 rubella ne measles rubella yeddoozi badeebwa abaana from 15 years to down badde baweebwa measles myezi 9 paka kwaba bali wansi w'emyaka 15 ekigambo kino rubella kipya mu matu ga bannayuganda abamu wadde mu kwogera ke twaddeko ebbali wangambye nti si kipya naye abamu balabanga kipya kyabulabe bwenkanawa ng'okijje ku measles era measles rubella bisaasana bitya measles ne rubella bisaasaanira singa zingirina akawuka nenjogera weeli nenjasimula kuba we tuba twogera wabaawo obulusuulusu obukola ki samuka naawe n'obukola ki n'obusika bwofuna ki naawe obulwadde bukwata oba bayasi bangi saasanyiza kyobula tukiyita airborne
woyogerera bwoti musaabu kwasimula omulala akola ki ng'atwala. Yes. Akati lwaki abantu lwaki abantu baga nti eno ndwadde empya si mpya ebaddewo wabula nga omuntu wa bulijjo tujja jjawula kuba era ze badde ensonzi abantu nkiyita nti their cousins omu baluganda Lukusense ne Lubera zifa za Luganda era zireeta obulabe bwebu ate zonna era virus tikati wesanga nti owa measles era bwamufuna case definition gye tutunulira nti omuntu alwadde measles era kasita olaba nga alina maculopapular rash obutuutuutu obutini obutera okuba mu feesi n'amaaso amamyufu tuga nti gende w'omusawo ffe tuggyeko omusaayi tukebere tukakase ayinza okugattako okuva mu ssenyiga omungi naye taba ssenyiga amaaso olumu wasanga wali teyagemwa n'amatu gavaamu amaki tuli ku measles awo kati awo nyini awo njagala tusooke tukome kubonebwa measles bwe tuwadde amaaso amamyufu okuvamu amasira mu matu okuyiwa wasuseewo naye ngakiso ebikulu ennyo betugamba abantu ababulijjo okutunulira kasita olaba amaaso omusujja okufuna mwana okukuma ebbugumu eringi n'olususu okuyiwa wekola ki nabira mu maaso mamyufu ebyo byeyongerako bwebone naye buli tufe tuga nti gwe tojja kukakasa gwe tolinda ate olabe maaso mamyufu olabe nga ate n'amatu galwa awo nyini tugenda okubeera nga tutandikira mu kitundu ekyokubiri gwali ku Delta TV tugenda kwekanya Lubera kigambo kipya mu matu ga bannayuganda abasinga tetujja kuwakana kipya tugenda kukyekanya Lubera yatya era omuntu awuye ekigambo Lubera atyamu nakyo tugenda kiwa ensonga lwaki era kya bulabe Lubera wa bulabe kwenkanawa eri abaana bato naffe abantu abakulu kubanga tewali ndwadde etakwata muntu mukulu wadde okugema kubadde ku abaana bato tujja kulaba bitundu ki ebya Uganda ebisinza okubeera nga bikosebwa na lwaki n'engeri okugema kugasa ki okugema nga tetugemye Lubera measles polio waliyo n'endwadde endala ezigemebwa naye lwaki omuntu asaanye okugemebwa tukomawo